Abakulembeze ab'enjawulo nabo bavuddeyo n'obubaka obusaasira olw'okufa kwa His Highness the Aga Khan owookuna. Kuno kubaddeko Antonio Guterres, Secretary General wa UN. Amawulire g'okufa kwa His Highness Prince Karim Ali Hussein Aga Khan owookuna. Ono abadde kabonero ka mirembe, omwetowaze ate ow'ekisa. Ntuusa okusaasira kwange eri ab'ennyumba ye n'abasiraamu aba Ismail. Justice Trudeau, omukulembeze wa Canada, ye ategeezezza nti the Aga Khan yawaayo obulamu bwe olw'emirembe n'okulaakulanya abantu abalala. Akoledde nnyo ensi eno naddala okukola ku bizibu ebiruma abantu omuli obwavu, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala. Abadde muntu alengerera ewala, omukkiriza, ow'ekisa era ng'omukulo tegulyerabirwa mu bulamu bw'abantu bangi. Amawulire g'okufa kwe gatukubye wala era tusaasira ab'ennyumba ye n'abasiraamu aba Ismail mu Canada n'okwetooloola eggwanga lyonna. Narendra Modi, Ssaabaminisita wa India. Mu nnaku ennyingi tufunye amawulire g'okufa kwa His Highness Prince Karim Aga Khan owookuna. Ono abadde mukulembeze alengerera ewala, okulafuuba naakwe mu byobulamu, ebyenjigiriza, okulaakulanya abantu bijja kusigala mu mitima gy'abantu. Bulijjo ajja kujjukirwanga. Ntuusa okusaasira kwange eri ab'ennyumba ye n'abagoberezi be okwetooloola ensi yonna. Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Amawulire g'okufa kwa His Highness Prince Karim Aga Khan owookuna gatukubye wala ng'obwakabaka bwa Buganda olw'enkolagana ennungi gye tubadde naye. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri abadde akolagana bulungi n'omugenzi okumala emyaka n'emyaka. Tusima okulafuubana kwe eri okubeerawo kw'abantu okwetooloola ensi yonna. Ng'obwakabaka tutuuse okusaasira kwaffe eri ab'ennyumba y'omugenzi abasiraamu ba Ismail ne Aga Khan Foundation. Samia Suluhu, omukulembeze wa Tanzania. Mu nnaku ey'ekitalo tufunye amawulire g'okufa kwa His Highness Prince Karim Ali Hassan Aga Khan owookuna. Abadde akulembera abasiraamu aba Ismail era omutandisi wa Aga Khan Development Network. Ku lwa gavumenti ya Tanzania ntuuse okusaasira kwaffe eri ab'ennyumba y'omugenzi Aga Khan Development Network n'abasiraamu ba Ismail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raila Odinga yali Ssaabaminisita wa Kenya. His Highness Prince Maulana Shah Karim Ali Hassan Aga Khan owookuna avudde mu nsi mu kaseera ensi w'ebadde esinga okumwetaagira olw'obukkakkamu bwe, okwagala n'obukulembeze bwe. Okufa kwe kondedde nnyo eri obulamu bw'abantu, obukkiriza n'obuntu bulamu. Eggwanga lya Kenya lifiiriddwa ebitagambika olw'obuweereza bwe eri abantu ba bulijjo n'enkulaakulana yaalyo. Ntuuse okusaasira kwange eri ab'ennyumba y'omugenzi n'abasiraamu aba Ismail babadde akulembera. Robert Kyagulanyi Bobi Wine, omukulembeze wa NUP. Tunyoleddwa nnyo olw'okufa kwa His Highness the Aga Khan owookuna. Okwewaayo kwe eri obuweereza, okutereeza embeera z'abantu, tetusobola kumwerabira olw'obulamu bw'abantu abangi abakyusiddwa naddala mu byobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Okwewaayo kwe olw'eddembe lya bannamawulire nakyo kikyusizza nnyo obulamu bw'abantu bangi. Ensi nnennyamivu olw'okuvaawo kwe, omwoyo gwe Omukama agulamuze mirembe.